embeera yakuteekerateekera omuntu waffe yatufuddeko tuva nkoze ku bodaboda paka wano okulaba ng'ate neerimu nagenda kujja ku Lwokusatu nga nawe maze okutereezaayo wabula nkugira kimu kyokka nti enkozi awali paakingi walako netugenda okuziika gyamukuvudde bukyali tugenda okuziika walako okuva paakingi emotoka waliwo mmotoka olwakutemerera tutegeeza ojja bukyali notambula mangu oba nti ojja kujja musawo yakuziika y'omunaana nza osanga bajjawo tent kidaala okugenda okuziika paakingi tugenda okuziika walako ng'olese emmotoka yewali mujjiddemu tegeeza jangu nga bukyali nkwebaza munnange nkyekutandikaomudde buyisemu katono nayetwala tumusiibule mu nsiibula y'ekitiibwa yaweesa comrade Kamanda myaka 22 ng'ali ku CBS myaka mingi kati musiibule nonaffe awala balabireko nti omuntu bwafa bwati wafaanana njala kwebaza gye twasookedde ate mu National Theatre bukyaliyo kati John Segawo tukoze bulungi John Segawo tukoze bulungi nnyo atuwadde speech ennungi ayogera kati twayomba naye olwensonga mwayogera bingi lwamwabya mundagire lwaki n'awula n'abavubuka abato abali mu kitundu ky'okuyimba n'atuwa ensonga nnya Segawo agamba era abantu beesigwa mwesigamane mweyawulayawula muve ku ssente za gavumenti mbi za kikolimo Segawo naye nga yabadde John Segawo tukoze bulungi naga nti ye ne munno bonna baali bakatoliki babiri n'omulala taata okukoze bulungi Dr. Asaf Simwogerere agambye nti kituufu ewakatolobwamu waliyo essabo n'essabo lyakatolobwamu talisamiriramu ebyebwabwe baabyokya ne bigana kutereera taata yali mudinkoni bw'avaayo kati ate taata we naabimukwasa jjajja wakato kakati ate bo ne babyokya abaana bayingira basatu bafaaza bagenda mu kigo bagenda nkozi ne bayingira mu kigo omwo ate bavaayo kale byali bingi sijja bimalayo obudde naye agambye nti kato kituufu ewuwe waliwo essabo nsijja kusamija baali muwa bamukwasa ebintu by'ekika yaba abikulaki yaba abikulira kati nyempewo zebifuuwa n'azimbira essabo Asirafu n'agamba nti olwokuba nti muganda wa Kato yali yabuuka waswa kati Kato wa Asirafu yasigaddewo nga waswa nanga nti mukwate mu bibbo bino eby'emisambo bikwatemu Kata ateerere naga nti nakava kaba nagaana nagamba Katawo sonyiwa nagaana okukwata mu bibbo ebyo nga nakava kaba ya Mungu esiza gatta bingi naye kugambye kuziika walako okuva wa paakingi emmotoka yangu nga bukyali era yalukulisaayo etubadde kuziika abayitayo gyetubadde bukatira omukadde wa mukono gwange meeya w'entebe Stephen Kabwe yali meeya fidde omuganda minisita wakiika already tuba okuziika naye ate eyo katira eyo katira gye tuva mwena mukuliko eyo obukulu nabo kajja mukadde kabakutte kuva wano ndaba batuuse kkiriza nkutwala ate twogere katono n'abakulu kuna waliwo siniya wano tewali siniya ndowooza kalenda gwe siniya nze siniya wano siniya gala bwagale nze siniya wano oli Gusa tuliza siniya muki nze siniya kubanga nagenda mu kalulu ne bannonda ono tebamuvuganya gwe etamanyi bulumi bwa kalulu awani abayasookayo jabiira ojeno wanyota tebamuwadde okuweesa ekitiibwa kati nze ennyota ezange yanwanire kati mbeera siniya era jabiira mpita siniya kakati Meddie essaawa niwetubeera eddakiika 3 oyogedde ku leediyo y'abeene njogedde ku leediyo y'abeene njakwongezaamu eddakiika emu ngikozesa kusiima beene ekyo ne wesoogera kasita nsiima beene olw'omukutu guno gwe yatuteerawo Meddie era Meddie nenkulisaayo mukama waffe akulembera oludda oluvuganya mu paaliyamenti Mathiya Mpuuga tubadde ffenna Meddie leero nga tulambula mukono
Bafasi mpoga. Alambula ali mu Buganda. Naliyo ngatongoze munyonyo. Kyali nafuna kutagala kutalaga. Kayinza kulambula. Buganda si afuse ndobo byafaayo okuba nti avudde mu ofiisi n'agenda atalage buli kitundu okulaba ddala nti bye twogera ku paaliyamenti tetwogera bwogezi n'ebyo twogera tulina n'ensibuko nga biviira ddala mu bantu. Meddie atukoze bulungi nnyo atandikidde Mpuuga abadde omwe atandikidde Mukono ddwaliro akisaati ekyo Mukono disitulikiti wa yatemekyemu ekyakisaati ekyo tuwa Mukono disitulikiti tuwa bw'avudde ku General Hospital n'ampita Kayondo n'antuuza mu motoka ye ya Loopu tambulidde motoka ya Mpuuga leader of opposition eriko n'obugombe gabankulembedde n'ebendera ng'atudde wano nange ntudde wano netugenda okuva e Mukono takutumye Meddie Nsereko takutumye abaffe nabo katunyumya n'Empuuga okuva e Mukono paka nga ne mu motoka leader of opposition era n'enduka ne banzigulira netuvaamu ekatosi kozigwembaka waawo we Mukono sawe endulu nevuga wayakayondo tuvaamu ekatosi wali nebamwanyiza kumwalo bonna kaserengeto bali ebyennyanja awali ebyennyanja manyi wano kaserengeto wano famose supermarket naye wali wansi awali akatimba kumwalo kenyini ku katimba akatimba nagenda empitayo nyiri wabadde tadde nokusomera waggulu neboneko Betty Nambuzi enambuzi agambye jamu muno oli empeeza nti waayi mwannyoko agambye Kayondo ajje mu Nuupu twabadde nzibampita Lubyanza twabadde wa Kavuma Musaketi nga tuliddwa mukyalo ya 40 wabaddeyo Honorable Sempije n'agamba Namayanja meya wa Masaka jangu mwena alimu nkola ibigambo bulenye ennaku zino Sempije agamba meya wa Masaka yange meya wa Masaka Florence Namayanja tijangu mwena alimu ave mu Nuupu owa Nuupu agambye owa DP Kayondo Betty Namboozi jangu eno mu Nuupu weeyagale ogenda ddi Meddie bagamba anakusooma nti ogunywanga kitaawo oliiba naawe n'oyiwayo obucupa genda kudengulu mwenge ogamba ne Namboozi takimanyi nti bw'okyusa ekibiina nti ebbanga tezinagwe bagoba mu paaliyamenti anti aliza gamiri gweyo anti aŋŋambye sala naye bagamba yali bayagala kussa mwenge nti ogunywanga kitaawo naawe n'okola ki kikyo toyagala Nuupu gyotoyagala ekizibu kya Uganda si Kayondo jangu bagajja mu Nuupu kaakati Meddie kambuuze kyekigaana okugenda mu Nuupu bwensala olwaleero nenva mu DP negenda mu Nuupu Museveni avaako oli yava mu DP nagenda mwena alimu Museveni avaako kaakati olutalo bwe tunaalunafuya ne tuluteeka ku bantu sekinnoomu ne tulujja ku gwe tulwanyisa okujja mu buyinza awo olutalo luba lutulemye kakati ebyokusala okuva mu NRM simanyi okuva mu Nuupu ogenda mu NRM oli okuva mu Nuupu ogenda mu NRM ezo entalo tuzirekere ba Sempije wabaddewo ono kakati nti waddewo ono eva mu DP nagenda mu NRM nankange nenketere eno munda ono agamba Sempije n'agamba Namayanja jangu mu NRM tubadde Mukono Kagabo n'asala n'ava mu Nuupu nadda mwenagenda Muhoozi team tuba tukyali temunabona kuziba Namboozi agamba Kayondo wa DP jangu yagaleko mu Nuupu Kayondo agamba sisobola kufiira mu kitooke kya Gonja lwaki sinnagaako ntisobola kufiira mu kitooke kya Gonja wabula Meddie bw'okukyusa omuziki tekyongera ku busiraamu nti mbadde mu masjidi takuwa kati ngenze mu masjidi Nuuru era obusiraamu busigala kintu Nsereko avudde ekibuli yabadde mulizi wa Dr. Kasimu Nakibiri azeewa agenze e Kampala mukadde ekyo kyongera ku busiraamu ekyongera ku busiraamu nti abadde father atodde shahada naga la ilaha illallah Muhammad Rasulullah nayingira obusiraamu ekyo kyongera ku buki
ku busiraamu naye okuva mu masjidi nuhu okudda masjidi takuwa tekyongera ku busiraamu okuva mu dipi ndamusa tusigala tuli ba opposition tekijjako Museveni ekijjako Museveni kwe kuba nti ffe aba opposition twegasse ne twogera eddoboozi limu eritwala Museveni era Meddie nkiwulira omuntu agenda najja mu constituency loli nagenda mu constituency ya Dr. Lume Bayiga najja mu constituency ya Mukono South nagende wa Lutamaguzi nagende ekyotera nasanga ng'omubaka wa opposition wa DP talina kya opposition kyatakola mu parliament ateesa kati nakunoonya waakugira nakunafuyiza ng'akujuliriza mmawu kakati naffe Nuupu tutandike gigeraageranya Kagabo kubanga yagenze mwemuke tugende nti abanuupu bonna beemuke Meddie olutalo lwe tulina lwakujja President Museveni mu buyinza so si kugamba nti abasiraamu bannange abadde asabira ku masjidi takuwa kakati kutuba ennungi eri ku masjidi Nuuru tukyuke tekyongera ku busiraamu twogera ku lutalo lwakujja bajjaviira bano mu buyinza kubanga batufutubaddeko emyaka 4 nga batuliko mu buyinza Meddie tubadde katosi sinamanya kyabuza ku bantu kyabuza ku bantu Meddie tubadde katosi abantu ne balaajana nti etteeka erigoba amagye ku mazzi okwetooloola Uganda lyonna lyateekebwako omukono pulezidenti wa Javiira n'ateekako omukono naye amagye gaalinganga ge bagambye nti ate ba abantu boogoloza byonna leader of opposition babimugambye kati leader of opposition byanoonya agenda bitwalawa gyayite embo namabudde nakaseke kati mulidde mukono byafuna byakuŋŋaanya gyagenda bitwalawo Javiira abatuuliriza ku rediyo yaffe ekya Basafama njagala omukisa guno okubalamusaako okusingira ddala bannarwakayi bannabuyamba bakama bange Meddie nzikiriza nsaasire ennyumba ya omugenzi kati Honorable Katolobwama yatubuuseeko era mbadde nzija nga mpuliriza akayimba ke akagamba banka y'emyamalyo bikuume butiribiri naawe nkusaba banka y'ebyamalyo bwoba obadde kufulukuliko emuyongerako ey'okubiri abantu bazibu ensi eno nzibu ate abantu basiima ogenze ng'omuyimbi omulala bwe yagamba kuba olwaleero buli muntu mpulira ng'ayogera ebirungi ku mugenzi Honorable Katolobwama Sega wagambye John timwe bannange musasule mwebazenga abantu nga bakyali balamu Nsereko nkutuma ku CBS aba CBS Katoba mwesendeze wasityo mbuli za sementi 10 zimenye bajja kinamaliza musasule nga abantu nga bakyali balamu endulu nevuga ekyamazima kanzije